Kanisa mwe mu kitundu abantu abo bali serious katubayite kino watukiteesa amuyigiriza omulungi kirungi okuwa Kaisaali emisolo bagambye nti yali mu biseera nga ikonomi y'amaanyi kivaayo mu Baluumi 13 nagandi obe so the church should not instigate rebellion against authority. The church tena kuwagira mungu wa Abasumba, we are the leaders. Pastors tutandika okukola programs. We set programs. Caesar taxes. Why should they ask him? And then we go and meet him. That is good neighborliness. We are citizens of heaven. Use spiritual wisdom. Yakoba Omulamuzi Kaweesa has its foundations. We are not rebellious. We are being good neighbors. And let us let our people know what governance procedure is. That will let us reduce strife between our people to general income. Let us go to the road. Katiwona yakalo okujja okubawadde teekatali mwana ayita eteeka oligondedde ate omusinziza amagezi olwo katujja kutusowaza tuli babbi lwaki ojja neddamu kabiri ya polisi mutwereze samu zinja kati environmental department that have come up with do's and don'ts. Abakulembeze mu Kampala bagenze ne mu mateeka ga waggulu ne basisinkana bakulembera environment n'abasumba bano bakkiriziganya kanisa teekakola bwezitina inamutukola yakisekali bagamba Kaisaali muliwani wanayisa yeye akatonda yewewakonda. So we should respect the cycle. There are many oppressive laws which have been changed because brethren have prayed and fasted. Tutunuulira ku nsonga ey'okwefaako ffe ng'abakulembeze b'amakanisa wansi w'amateeka oluusi agajja galina bye galambika naye nga biringa ebitunyigiriza ate oluusi kutamanya kiteeka kirigamba so ffe ababadde
ng'aba facilitators mbaddemu ze kuba ndi munamateeka ne muganda wange ava mu environmental protection ate nga tulaga abasumba bano obuvunanyizibwa bwabwe okuyigiriza ekkanisa okutambulira wansi w'amateeka ate n'okumanya nti ekkanisa ekolera wamu ne gavumenti okutuusa services ku bantu baffe kwegamba ng'okusomesa okuyamba omuntu wa bulijjo okuyimirira mu pozishoni ye okuyambagana ne gavumenti waba waliwo obutakkaanya ne tutasika mugwa naye ne tutegeeragana so message yange ebadde egamba nti ekkanisa erina okuinfluensinga gavumenti n'abantu abalala so sekulwanagana nayo. Amanya nze Masengere George, ndi resident inspector wa NEMA Mukono. Olwaleero tubadde tuli mu kukubaganya ebirowoozo wamu ne abasumba n'abakulembera amakanisa okuleeta Mukono. Ekisinga obukulu omulundi guli twali nabo nga tubannyonnyola etteeka nga bwe linnyonnyola. Kati ku mulundi guno olwaleero tubadde tuyita nga tukola role play okubalaga biki abantu abasinga bye basinga okwemulugunyaako, nabikosa bitya abantu, byekuusa bitya ku mbeera y'abantu, n'okubalaga nti kyamazima ekkanisa erina kuba nti ebeerawo in the spirit of good neighborhoodness. Olwaleero tubadde twogerezeganya n'abakulembeze nga tubalaga nti ng'oggyeko okuba nti balina eddembe okuba nga basinza nga bwe baagala, ate balina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ne banneiba oba abantu bebakoleramu emintu ze bakoleramu emirimu zibeera nsanyufu mu ezo services ze babawa. Etteeka lirambula bulungi nti bw'oba ekisooka etteeka lirambika ebifo nti liraga nti omuntu bw'oba operatinga mu kifo waliwo ekipimo kya noise omuntu kyalina okuba nga afuna. Tugeza singa obeera ng'oli mu residential area ekipimo kya noise kiba kirala, ate oyo ali mu commercial facility ekipimo kya noise kiba kirala, ate ali mu industrial area n'ekipimo kya noise kyalina okuba nga afuna ali okumpi kiba kirala. Kati etteeka ligamba nti avunaanyizibwa ku kifo either agenti wo oba okugeza singa oba nga oli mukubi wa byuma ng'oli mu kkanisa oba oli musumba, kikakatako okuba okukakasa nti noise gy'ogenerating oba sound gy'ogenerating oli agireceiving tesukka ebyo ebipimo ebyalambikibwa mu tteeka. Nolwekyo olwaleero tubadde tubikozesa okwennyonnyola nga ffe bennyini nti ffe ba practitioner bintu ki ebitera okuva mu activities ezo tuba tukola. Awundi si kizibu nnyo olw'ensonga nti n'amakubo tukyazimba mazimbe, amakubo tukyagazimba era tusuubira nti n'amasinzizo tusuubira okuteekamu sound proof, naye nga tetunnaba kugenda ku ekyo wakyaliwo bingi ebyetaagisa okujjanjaba n'okukolako ekikwatagana ku maloboozi. Ekyo nakyo kijja kutereezebwa kubanga kifiibwako ate kikolebwako, era tukubiriza abasumba babeere nga beefuga mu ekyo. Era amakanisa gakubiriziddwa okweyongera okukolera awamu n'okutambulira awamu. Ate okutambulira awamu tekuyamba gavumenti naye kuyamba mu amakanisa. Okwegattira awamu n'okukolera awamu tekiyamba gavumenti naye kiyamba ffe bennyini abasumba, kubanga abasumba bwe mubeera obumu nga mukolaganira wamu tokyojja munno, ffe tuli kyakulabirako eri abantu bonna n'eri basumba bannaffe. Waliwo amakanisa agasumuseemuuko agagenze ku leve endala, ate waliwo n'agasituka obusitusi nga nago tulina okukwataganyiza awamu okulaba nga tukolera wamu n'abo abali waggulu n'abali wansi.